oli ku BOCAT TV leero enkya ne luli BOCAT TV. Nkwaniriza ku BOCAT TV bali kwera mpozi ngo subscribinga ita n'abalala basobola kwera mpozi ngo subscribinga. Olunaku lwa leero tuli Mukono abannaffe abapipupa babadde bali mukulayiza ba coordinators baabwe naye olukuŋŋaante luwedde emirembe olw'ensonga kigambibwa tebategezaako poliisi Dirafu poliisi ebadde ino okubeera mpozi nga ate ebayimiriza wabula n'omubaka Kyagulanyi abadde alimenti okubeerayo netasobodde kubeera mpozi nga ate atuukayo olw'ensonga poliisi emuyimiririza Nakasajje gy'akomye. Katulabe ebisingawo. Which you already have the moment it was like this man here, but now but still, is it a birthday party? Is it a wedding? No, Council Chiwanga has hosted us to inform. We apologize that we did not inform the police, but the bomber does not show that if you're hosting a function or an event in your home, you have to remove let us deal with the issue of differently, and we deal with the issues of politics differently. Yeah, this is not politics. Issues where you see political materials done in everybody's head. That one is about so we were also not to the meeting. What I'm saying. Already there is a very big contradiction here. And I'm saying the no. And I am very clear on that, and I'm not even going to change anything. Listen. Are you getting me? Listen. No. The reason as to why you have decided why did you catch them police today? Now you have decided, you have said you have to. No, I was only able to give you information. So I have given you information. Organize another day, inform us, and we shall come and provide facilities. But Lisa, we have heard you, but can you give us 1 hour only and we shall leave this place? No. At least we clear the chairs, we clear the tents, you give us 1 hour. We can help you to clear the chairs. No! At least let us talk to our people. Why did you ask me? We have Calm down. You also have a family. Calm down. Why didn't you ask me? Because it was someone who's more important. When you're hosting a birthday party in your home, you invite police. In your birthday party with your child. In your home. I'm sure. In your home. Of your birthday party of your child. Hey, 1 hour. Give us 1 hour and then we shall leave the place. Now, 1 hour and then we shall leave the place. if you don't want, I will use my own powers that I have. we know. So kind, listen to me. Organize yourself for the next meeting, not this. How do you approach us to communicate to them? People are coming from Home Island. Now we invite them. Without informing somebody. This is a private meeting in a home. We want to make it. Yes, we are going to do it. This is a private meeting in a home. Yeah, but give us 1 hour and then even the meeting which you had.
You see, where you are saying, people are. Not a private meeting, but can you please give us it's a private one because it is your family at home. It has not been Now, Mr. we don't want to be rowdy. And we are not rowdy citizens. You know that. We want to. Now, why you choose two things? Be rowdy. No, we are not rowdy. but we want peaceful. We want not rowdy. We want not If rowdy. we talk to be rowdy, we You choose this one. Mr. Musana, can you please listen to at least Honorable Aki? So please, can you Now we have listened to you. Now we are talking to you out again. We have listened to you. We are going to put you. We're going to tell you. We're going to tell you. Okay. We're going to tell you. Sit down. We have listened to you. You know, you choose confrontation. No. We don't confront you, police. We can't confront you because we know you are powerful. We can't confront you. Like the other man. No, we can't confront you. We apologize on your behalf. Listen to me. I'm going to do what you do. I'm going to commit. Basebo ne banyabo njagala kubakakasa oluvannyuma lw'okwogera n'abapoliisi bano batugamba nti edda olukiiko tebalutegedde olukiiko olubadde tutambula nga lulina okutambula batugamba tukome wano mu mbeera zonna n'olwekyo tugamba nga bwe tuwunzika okulaba nga enteekateeka eno evaawo nga tewali kusika muguwa njagala muwulirize kino ekisembayo mukiwulirize. Ekisembayo kigamba tiimu egenda okulebera disitulikiti ya Mukono mwami Mutema Derrick, mwami Kawesa Andrew, Kannamwangi John Chrysostom, Ssenyonjo Kisaka, Mwanjazi Bright Ismail, Dagire Eva, Chiwampa Sylvester, Golobi Richard, Namagole Jimé, Chinene Joseph, Wangaso Wedi, Kawesa. Eyo timu baganda bangegenda okulembera disitulikiti ya Mukono. Batugende ku constituency. Nakivuma constituency. Dagire jamu dagire. Era mukyala ndagiro no constituency. Mukyala ndagiro ono kulabanne ali mu kutwala Dagire tuya bayakse. We coordinate and defend the objectives of people power. And defend the objectives of people power. And as I shall bear true allegiance in this charge of my duties. In this charge of my duties. So help me God. Nakifuma constituency. Sebufu John. Chiwanuka Kezron. Kubiru Nurudin. Nanyanzi Rukia. Sembaka Bernard. Egesa Umar. Chabrani Matia. Tebakuza Badiru. Kayanja Richard. Siwa Margaret. Sebufu Gavasi. Gatuta Kiao. Karima Akura. Wanga Moses. Kaisi Ibrahim. Banga Sibi. Charu. Balayire Tumaze. Basebo ne banyabo basaba mutu mwaka emirembe afande I shall bear true allegiance. This shall be my duty. So help me
basaba ne banyabo olukiiko tulugaddewo basaba ne banyabo era akati tutambule tulugaddewo yesebo Mukono municipality. Kabanda Robert Peter, Seguya John, Mabira Moses, Cheyune Ronald, Nikolavi Daniel, Chiwanuka Richard, Kenya Robert, Chibirike Eric, Jessica Eric, Kagembo Jamiru, Kayemba Po, Kamoga Peter, Nakagembo Winnie, Kasiri Bujon, Senyonga Pastor. Mukono Rose, Mutabi Muhammad, Kenya Robert, Chikawa Martin, Namie Rita, Yagoba Hassan, Kalwa Irene, Nakato Fatuma, Semakula Steve, Mazinga Hassan, Baluza Edward, Kwaswa Hassan, Abudallah, Kabile Agure. Takalo kubasa wa mjomatu ule mtebeye. Ule mtebeye, mjomatu ule mtebeye. Babaka party gako bado liko twagala kulubira ko minna kwanza twagala ko ono si wa police twagala police mufunze bano makaga omukolo okugenda maaso kituufu sategezeza police because emirundi mingi basewe ne banjabo namwe bannamawulire mukimanyi tugezezanga ko kuwandikira police netulemesa government eno mwami Museveni awandikidde hoteli ezenjawulo nga tetukkirizibwa kutuuzaayo zi meetings olw'okubanga twasalawo okutambula ngeri ya kiyeekera kwe kusalawo okutandika okutuuza meeting zino mu maka gaffe ag'enjawulo ku lwokubiri twali wa Segona mu Atiso olwaleero tubadde tulonkinga ba coordinators baffe wane Mukono wane maka gange wano butuli era n'abapoliisi mwe bayingidde wano of course sibakkiriza naye we bali bakozesezza obuyinza bwabwe ne bayingira bannayuganda kino balina okukitegeera nti emirundi mingi era tuwandiikidde poliisi abo newankubadde tubawandikidde nti obuvunaanyizibwa bwabwe bwakujja kuprovidinga wano obukuumi si kugamba nti bajje mu mbeera yonna oba bagaane meeting okubeerawo naye nabwe tubawandiikira emirundi mingi meeting tebazikkiriza kugenda mu maaso kati kwe kusalawo tekyali kuwandiikira poliisi meeting tugenda nga zituuza n'ekinaba kitegeeza zituuza ku kiro ssaawa 6 tugenda zituuzanga gwe banajjira nga we bazinaaziiranga nga tuteesezzaako bye tuteesezza tuwadde tu unveilinga obanga tutongoza abakulembeze ba people power mu Mukono district yonna nga bwe kugenda mu district ez'enjawulo era enkya tugenda mu district ndala ku lwokutaano district ndala ku lwomukaaga mpaka kigenda bwekiti good enough ba coordinators bonna twabategeezezza ekyomukisa omubi nti coordinator principal waffe Mwami Kyagulanyi abadde Nakasajje awo era we bamugaliridde natasobola kutuuka wano ku unveiling to officially unveil Mukono team. We still believe Mwami Kyagulanyi talinyeeko mu Mukono wadde ayingiddemu tulina okukola omukolo guno omulala ajje alayize ba coordinators ba people power Mukono district tuliddeyo kubemulugunya nti abamu abalondeddwa ku bukiiko buno tebabamanyi bayinaaleemu baki basawo ne bannyabo mulina okukimanya people power si ya DP people power si ya FDC people power egatta buli omu oba oli w'NRM kasita omala okukkiriza nti nno Kyagulanyi ye president wa 2021 ne bw'obanga oli w'NRM kyenva mulabanga tutambula ne Bansamba Oshabe kyova olabanga tutambula ne Bambwate Kamwa n'abalala bangi so abo abalowooza nti tugenda kuggalira abantu bonna abettanira enkyukakyuka wadde ba NRM mu kisinde kya people power tetugenda kikkiriza tu embracing era tuyita buli omu kaberenga wa NRM kati oli ate luno olutalo basewo ne banyabo si lwabifo buli oli yenna ayagala okukozesa ekifo kubanga nga bwe tukibategeezezza Mwami Museveni
buli wamu agenza ateekawo abantu be ne mu people power muno namwe mwebali era nga baagala batufune ebifo enkya balayininge gye banaabeera ba NRM nti wa people power uno akyusa naye abantu bonna abalondebwamu mu bannayuganda basebo ne bannya butwamaze bekkeneenya ne mwabeera wa NRM twasoose bekkeneenya meeting zitudde neziwera 50 nga zakwekenneenya abantu ne mwabeera wa NRM tubabuulira people power si ya NRM si ya DP si ya FDC people power egatta bonna naye ate era singa tukizuula nti omusajja wa NRM alemeddewo naye nga twamuwa ekifo principle reserves the right to hire and fire era bwe bamala ne bakunoonyerezaako nga bakuwa ekifo enkeera ne bakuzuula ng'oli wa NRM olemeddeyo wa Mwami Museveni nga tukujjawo nga tuteekawo omulala kubanga bangi nyo bayinza okwagala ebifo bino nga bazze bisuubula njagala okubategeeza nti embeera gye mulabye wano olwaleero abantu abamu bwe mulabye nga mulwana nga boogera ebigambo bingi ekyo si kyekifaananyi ekituufu ekiraga people power abakulembeze baayo n'abawagizi baayo bantu bakakamu tebali violent tebalwana era bakkiriziganya naye olw'okuba nti eggwanga lyaffe tutambuliramu olwaleero mulimu abantu abamu abakulembeze abakkiriza okukozesebwa era nga bo baasalawo okuwayo emyoyo gyabwe kyemulabye mujja kutegeera nti abamu tebali part of us era kyenjagala obategeeza nti okuwagira people power tekitegeeza kwambala bwambazi kimyufu kyokka naye abantu abamu babyambala naye nga abamu tebakola ki tebatuwagira ekyokubiri people power nga president principal bazenga akikakatiza buli lunaku people power egatta bonna in fact the National Leadership Council eriko abantu ba NRM era nga bagenda ne press conference eriko principal in fact abantu abamu vice president oba vice principal deputy principal oba principal of honorable Kyagulanyi muntu wa NRM naye nga be bantu bano abamu abakkiriziganya mu nkyukakyuka njagala okubasaba bannayuganda nti abo bonna abazze nga balowooza nti bagenda kuttattanya enteekateeka eri wano ekifo ekisingira ddala obukulu nti abakulembeze baffe tubatongoza era bakimanyi bagenda kukola omuntu waje bagukola ekyokubiri nti abo bonna abazze nga bajja kulwana ntalo zaabwe bagende mulwanyire mu balozi kuba people amaanyi g'abantu omuntu yenna azze wano leero tekikwetagisa kulwanira mu tenti wano genda olwanire mu community abalonzi bajja kusalawo omulonzi yaani Oli ku BOCAT TV leero enkya ne luli BOCAT TV